Omukulembeze w'abantu ow'enjawulo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yongera okujjukiza n'okutegeeza nti munnange abamu twebuuza ne His Excellency emikisa gy'alina agijjawa obwagazi bw'alina abujja munnange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina ebyenjawulo byakola ebyalema abalala alina ebyenjawulo byakola abalala bye bayisaamu amaaso ye His Excellency byakolera ddala era ng'abantu bangi mudewe ne mwebuuza ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekintu kino akikola atya abantu nga bamwagala abantu nga bamukkiririzaamu abantu nga bamweyunira abantu buli omu amuyaayaanira twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ategeera bajjajjaabe ekyo namba emu ate His Excellency President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awa abantu ekitiibwa ekyo namba bbiri era ate His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akola byanjawulo ebyalema abalala bonna ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byateekako essira ate era byatambuza okulaba nga tutereeza eggwanga lino so baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza nti aboogezi b'ebigambo bo we bali tebagenda kukoma kati tebagenda kukoma nkya bagenda mu maaso n'okubeerawo naye omukulembeze w'abantu omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuwa kigenda munyegenya tuwa kigenda muza mabega tuwa kigenda mukwatamu kuno omukwano gwalina eri abantu kuno okwagala kwalina eri abantu wenewojja ng'olina ki oba otagala bibyo era oba owedde bibyo ffe tulina Kyagulanyi twasimbula twamala ebirala tetukyayagala kumanya tetukyayagala kuwuliriza kasita tuba nga omulwanyi omukulu waali ng'ali wamu naffe ab'enkwe nabo tubalaba n'asoma embeera zammwe kati abendi bwanika ne ttiimu yammwe Masaka kino mwagala kiyisaawo wulirisa strategy gye babala bano abasajja balowooza ne tutegeera nze abendi nagamba bwe nkusanga oguddako ŋŋenda kweyambulira abendi bwanika kubanga abendi bwanika olabika oyagala kulaba ku bwereere bwa mumira nsanafu abendi bwanika bwe sitaakweyambulire lwojja okutegeera nti abaana bakyali mu makomera kati njagala buli muntu yenna anafuya President Kyagulanyi onune ku vvu ntandise ntya wuliriza bulungi nga sinagenda ku nsonga eyandese kuba ndi mukambwe ekisookera ddala kino baagala kukiyisa abakulu bano bakoze strategy ne babalira Muhoozi Kainerugaba n'ekitaawe Yoweri Museveni nga kyekino kye babala mukimanyi ababaka ba paalamenti mu mwaka ogusembayo nga bali mu paalamenti basala eddiiro bwe basala eddiiro ne bagamba nga bwe mwakiraba nga tutandika people power our power ng'ekibiina kya NUP kizze ababaka baava mu DP ne mu bibiina ebirala NRM ne beesogga National Unity Platform kaakati information gyenfuna Yoweri Kaguta Museveni ng'alina akabondo ka DP block akakulembera Samuel Otalubega Mukaaku muyaayo essaawa zino waliwo kye baagala okutuuzaawo kyekiriwa nga tunaatera otuuka mu mwaka ogusembayo awo akalulu nga kabindabinda kubanga nze ebyakalulu byo sinabikkiriza nkuba Museveni agenda nkya n'ebino bye baateesezza byebiriwa kwe kulabanga ababaka waliwo aba NRM bamaze ddo balistinga mwabalanga bagulawo ekiprojekiti kyabwe ekyekisiru mubasale begatte ku kibiina Muhoozi kye bagenda okuligesitalinga bwe bamala okwegattako bali ababaka 65 bw'ogattako na zino emiguya egyabadde mu NUP gitwakagabo emiguya gigimerwanga kasita basala bwe bati ne badda mu paalamenti ne bagaa tugenze ku kibiina ekipya ekya National Robert Muhoozi ekibiina ekyo kaakati nga bagamba leader of opposition era abaddipi buloko bakipulaninze ngagamba Ssennyonyi tajja kugibeeramu mwaka guwera ulirize emboozi abasajja
abasajja bali mu kulwanira bufo, abasajja bali dance, bali magnifics, abasajja tebategeera the champions, abaana basennyonyi bayiyewo omubiri, Kyagulanyi ayiyewo omubiri, abantu bali mu kwegaddanga kola bintu bya kisiru. Can you imagine? Imbu kasita bali banaasala eddiiro abeekaagamu ne beegattamu akabiina muwozi kaagala otandika, kasita bamala okeegattamu bepwa ng'Anita Amongi agamba kaakati ennamba esinga obunene yebeera ku opposition, kati nga mu paalamenti ng'eri babagamba mulondera opu wammwe. Kati Museveni envuga gy'atuvugamu, mission ya Abedi Bwanika n'akakundi ke ze bavuga ze zino, njagala muwulirize. Dr. Abedi Bwanika nziramu okukulabula, musooke muwulirize ka video kano. Dr. Abedi Bwanika njajja ku video kubanga kati bino ebintu tebikyalimu kusaaga mu byogera ku radio. Bano abasajja baleese propaganda mu bakansala ba Nuupu bagenze ne bakwata ssente wa Museveni. Bino byonna kuba kibiina. Tewali kansala wa Nuupu ku mulundi guno yasituse n'agenda Galuga, tebabalimba. Tewali kansala wa NUP yagenze Galuga. Bagenda ne basasula radio CBS, ne basasula TV awo, ne bajja ne bafumba propaganda waabwe, batuteeke mu saakaasi waabwe. Naye essaawa eddako kati tugenda beera banyiivu. Wuliriza, waliwo omukyala president waffe ali mu America, omukyala ono bamuwadde ssente okumuggyawo, nkiddamu. Dode ina amawulire namba ya mirasana ferizo 0702 222758 0702 222758. Njagala omukyala ono ajje ngenda mwabya, munansonyiwa bakama bange, munansonyiwa bakama bange, naye omukyala ngenda mwabya. Bamuwadde ssente ajjewo Kyagulanyi Robert Center mu America gyali era ku byonna anoonya ekifo mwali. Bino mirasanafu westabyogera bannaye munansonyiwa abalala babitya. Ffe twamira ensanafu zitulya n'ojulira n'okolaki. Kaakati njagala owulirize bulungi. Abakulu bano ke babala. Njagala Abedi Bwanika ojje ku video. Abedi Bwanika njagala ku video. Kimanyi nti e Masaka Abedi agamba azimba structures. Abedi odda ku TV n'olimba abantu nti e Masaka ozimba structures. E Masaka tewali ofisi ya Nuupu. E Masaka tewali basajja mmwe mulimba. Muswazizza banna Masaka. Masaka Nuupu y'amaanyi. Masaka. I was shocked. I was paralyzed. I was cancerized. I was momentalized. Uliriza, soka ulirize video eno. Oli ekiri Masaka offices za Nuupu tewali. Tewali office. Enkungaana bazikubira ku street. Naye Abedi wadda ku CBS omuuza ku musaala gwe kiki wali okoze ulira. Ddoboozi nga liri wansi. Ndako. Uliriza njako akulika office musoke mukawulire ulira. Masaka tuwali ofisi za NUP. Abedi Bwanika omugalatiya. Bana mmwe mwagala ekibiina mwagala kikusuula mu ttaka. Tewali ofisi kanzije. Kati Abedi Bwanika mbabuulira balina engeri gye baagala okukuba mu Nuupu. Waliwo omusajja ono musota. Omusajja ono yamwetegereze bulungi, yazzeemu okukola obubadi bwe era ayambala n'enkofiira ya NUP. Omusajja ono mwamulaba nga tutandika people power.
wa NRM kati wuli abyayogera ngambadde akakofiira mbalage kye baseetize wulira nvuddeyo ne ŋŋamba nti enough is enough ekimala kimala President Museveni nkuwadde emyezi 8 emyezi 8 bw'oba nga toyina ekintu ky'okozeewo okulabika nti abalimi bange basobola okuva mu bwavu amajani ne gambuka tugenda gasigukulula konna tetujja kukoma katono kazanyirisi balina akabadi kaabwe ke babala bagenda ono agenda vayo mwene ale mwayingire muwozi project agambe nti wa people power era abamugambye akomewe kavule naye tumulaba tukulinze ssebo mbwate kamwa oweeyo simanya wa tugenda kukukuba emiggo jjajjuwulira egisigadde gikwate maamawo kagende ku vidiyo entuufu eyandeese mbalabusizaako drone ina amawulire namba ya miransanafu eri 0702 222758 0702 222758 nkutumiddeko mwanyinaze liita kalungi maama namwe eyukawo nkutumiddeko era nkwagala nnyo samukama kuume kanjitandike bwe nti kaakati ntandise vidiyo musse mulaba abantu nga batyobola obwakabaka bwa Buganda abantu nga banafuya Ssaabasajja Kabaka nga banafuya oli olulangira nga banafuya maama Naabagereka nga banafuya abaana b'eŋŋoma projekiti eno nga yasasulwa ssente abantu bangi ne muntuukirira mu inbox ne muŋŋamba Kabaka mu miransanafu tukusaba ensonga zino zogereko ne bagamba mulindeko mmale kufuna information mbabuulire source entuufu eri luddawa lwaki omuntu ono akola kino noono akazaabika emipiira Bikira Maria nnyabo ntandise Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda ne Uganda y'empologoma Masomoji Musota obuva bonna obw'okuvvoola Ssaabasajja Kabaka Yoweri Kaguta Museveni ye yabutandika Yoweri Museveni yavaayo n'atyoboola empologoma ya Buganda okuva mu myaka egya 8 era tamwagalangako era bw'otunuulira ebikunnembe ebirowooza nti Museveni ayagala Kabaka muba kye muliko temutegeera Museveni yavaayo n'ayimira n'agamba the palace of Mutebi n'avaayo n'ayogera nti ebyobufuzi kulingiza kwekola ki kweringiza mu kamwa essaawa zino project waliwo gye njagala mbawe basooka ne basasula Tamale mirundi n'avaayo n'anafuya Ssaabasajja Kabaka saalaba yo gavumenti ya Museveni ng'emukutte era TV ez'enjawulo nga zisasulwa NRM ne Yoweri Museveni ng'ezimuzize Tamale mirundi n'avvoola Kabaka n'avvoola obwakabaka n'avvoola abambejja n'abalangira n'akola buli kimu ne tusirika ne tujja ne tubivumirira bangi Museveni ne gavumenti ye nga basanyufu kaakati ekyo nga kyakaggwa ne baleeta Frank Gashumba ne baleeta omusajja omu gwe bayita Alituma Nsambu n'avvoola Kabaka Alituma Nsambu n'ayogera ebigambo yali minisita wa Museveni abantu ne bamwedisipuliningira vidiyo entuufu ketandike owulirize waliwo omuvubuka gwe mubadde mulaba gwe bayita smart pressure yaani kati awe ngenda pressure yaani era pressure atuuka atyawo ani yamusindika kino kirimu n'abamu abakungu b'engenda okuba kwa project nnene nze mu miransanafu I repeat mu lubuto lwa mmange Getruda Namwebe namalamu emyezi 5 kati omutima omunafu giveeko saakuyise genda tandise ntya omuvubuka ono afaanana bw'ati mugenda kwewuunya muzaala mugenda kwewuunya baakiseetinga batya asula wa era ekigendera kiri ludda wa mutagingira obwakabaka bwa Buganda oli olulangira bonna abaagala Obuganda pressure yaani kati njagala muwulirize ow'omutima omunafu nagamba ogyesonyiwe kakati omuvubuka ono gwe bayita pressure afaanana bw'ati mulaba yuuyo yooyo omulaba oyo
njamuwuliriza vidiyo nga ntandika. Pressure muvubuka Munyarwanda. Nyina amuzaala omukyalo ono ye Musoga. I repeat. Pressure kitaawe Munyarwanda. Pressure yali akolera mu bitundu ebimu Kabalagala. Nga Pressure mu bitundu ebyo Kabalagala yali akola mu gym oba giyite embeera gym sima massage byonna nga byakolera. Gym eno yali omukyala gwe bayita Justin Kasule Lumumba. Era nga Kasule Lumumba yali amuyinako oluganda era n'oluganda olwo nga luviira ddala nga bwe mbagambye nti maama we Musoga. Maama wa Pressure alina oluganda ku Justin Kasule Lumumba. Pressure bwe yakolera eyo n'abeerayo ebbanga eriwerako. Aba akyakolera eyo waya ne zinoba. Waya bwe zimala okunoba ne bamutwala mu ddwaliro erimu ebutabika okujjanjabwa. Ne mu kujjanjabwa okwo Kasule Lumumba mu kifo kye ekimu kyalina gym sauna ekisangibwa mu bitundu eby'Ekabalagala wajjayo omukulu gwe bayita Barambagahire Atienne. Pressure olw'okuba nti waliwo abantu be yali akolako ba clients ab'enjawulo ng'akomyewo okuva mu ddwaliro gye baamutwala n'afuna omukwano ne Balamu nga Justin Kasule Lumumba yamuyunze kwabo. Wuliriza bulungi. Omuvubuka ono gwe bayita Pressure kati njagala ngenda kwabya abantu abamu babaka babitiibwa kubanga Ssaabasajja tamanyirwa. Ssaabasajja tamanyirwa. Ssaabasajja talwana ntalo fe abamulwanira. Luno lugenda kwaka. Luno lugenda yono Pressure gyamusoke muwulire engeri gy'avoddemu kabaka mbabuulire byonna mujja wulira. Nkugambye Muwenda Mutebi ali kuwamba abaana yesiba bandana bw'aba yesibye bandana n'awamba omwana tasaategeera nti Muwenda Mutebi yamwambye. Olumanga babakuba mu mmotoka ng'evuga abaana abo ng'ebatwala bw'atyo bwe yeefudde nti ali ku official visit ali mu bandana yaki atambula n'abayaayi bawamba abaana. Ayina abayaayi be abawa ebyambalo by'amagye ne bawamba abaana. And they're going to sacrifice those children. Baba kunganyiriza mmeo. Wuliriza omuguya ogwo ngenda ku vidiyo entuufu. Wuliriza omuguya wano nga gufaanana bwe guti. Essanyu kabaka wa Buganda mutima mulungi. Ate eno bagiyita bulletproof. Oli Muganda okulanga ani mu Bwakabaka bwa Buganda. Muwenda Mutebi omumanyi nnyo. Mwabanankole timwira kabaka wamu. Ekyo kyatuka ku Bwakabaka wamu. Lwaki oteeka ennyindo yo mu mboozi z'otajjamu ogwagwa mu bikopo. Muwenda Mutebi anviire mu ntebe yange alabo bannamufuma. Bwe mba muwayiriza nti tali mu ntebe yange avayo agamba oyo omwana anfaayiriza. Lwaki asirise? Okedde na mu ofiisi ya Nabbosa Ssebuggwawo eyakwata n'atwala ebbaluwa gye baawandiika ey'okutta Kabaka Muteesa owookubiri. Okedde mu ofiisi y'ekola ki? Kumpangira lukwe. Frank wekoba kufa tugenda kufa. Wallahi tallahi. Wakedde mu ofiisi ya Ministry wa ICT Nabbosa Ssebuggwawo. Akuwadde mmeka? Onzite. Okimanyi kino ngenda kutta nga tonnanzita? Okimanyi kingenda kati nyamulize vidiyo entuufu oyo ebigambo ndowooza mubiwulidde. Bamaze okulya enkwe zaabwe, bamaze okukola buli kimu, kati ate baagala okwesiba ku pulezidenti waffe. Tubagamba nti tetwagala kumanya ate tetulimanyira ddala. Mutulekeemu baddiya, mutulekeemu bassebo, mumanye nti ffe twatambula twasimbula temulina kye mutugamba kuba ate kigenda babeerera ku kizibu okutusanga oba ogezaako okutuzza emabega. Bambi tubasaasidde nnyo kuba temugenda tuzzaayo. Ffe twasimbula twasima kye tuyinza obbagamba n'okubategeeza. Mwewumuzeeko bantu mmwe, munywe ku mazzi oba mufuneko ebyokukola ebirala. Mukimanyi nti His Excellency the President of Uganda, President w'abantu, President w'Abannayuganda, essuubi ly'Abannayuganda eyabayitako dda. Kigenda beera kizibu nnyo okumusanga oba okumufuna kubanga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akola byanjawulo ate aliba ow'enjawulo ebbanga lyonna.
ffe bino bye tubabuulira nga bye tubagamba